Eddakiika ziri munane zakata ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero oli ku 89 emmanduso eddoboozi lya musajja wa Kabaka Medicine nze nkubuuzaako yonna gy'osinziira mukulisaayo olunaku luno lw'abajulizi olwali abakristu mukulikireyo ddala n'abakristaayo mukulikireyo ddala ku lunaku luno olw'okujaguza olw'okujjukira bannaffe abajulizi mukulikireyo ddala era nga byonna bitambudde bulungi. Abadde ssentebe w'olukiiko luno chairperson okuteekateeka olunaku lw'abajulizi bano omwami Luwum agambye baawa bilioni 2 ez'ensimbi era omukolo gutambudde ddala bulungi. Kusa kulembeddwa sayidi y'Abanglican kulembeddwa ko Orombi ono yali saabalabizi eyawummula ne Kazimba Mugalu yabadde sayidi eri era Lukofumbi Orombi agambye nti ayogedde nnyo kulonda kuno okujja teyamutegere kulonda kuno era nayogera n'okuli buli bw'enguzi okudda ejjembe nti bukonzibya ensi yaffe okutambula. Ye Kazimba Mugalu musajja wa Katonda agambye nti yeebazizza nnyo abateesiteesi ayogedde ku kibba ttaka nti ettaka lino lireeta ekibba ttaka kireeta okonzibwa kw'enkulaakulana era nga bingi bibadde lunaku luno lwali waawe tebadde kyalimu ebyo badde okubwatuka kwa bomu buli kitongole ky'ebyokwerinda kibaddeyo ne kivaayo era nga bibadde Wakiso district ebadde Wakiso ebaddeyo naye okubwatuka ate wadde ayitulisizzaako bomu abamagye natugamba nti badde bamanyi bulungi abasina kyenyongerako badde babiri omwami n'omukyala betulisizzaako bomu byonna ebyo bibadde ggwanga liffe olwaleero olunaku luno olw'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga era sabbiiti eno ku lwokutaano lunaku lukulu ate ne ku bbalaza lunaku lukulu Heroes Day ne ku lwokutaano lunaku lukulu nnaku nkulu nnyingi mu ggwanga liffe Uganda bbalaza Heroes Day ate ne ku lwokutaano lunaku lukulu era kutegeeza biki badde naye nga batuuze bingi badde mu ggwanga liffe olwaleero wano era nga ssaawa yaffe nesooka tulina naffe bavudde namukulu ssente wa Uganda Taxi Operators Federation WUTOF ono chairman ssentebe Sikindi Rashid n'ensonga etuleese okwongera kutangazibwamu y'ensonga eyitibwa Express Penalty Scheme. Leedi lyongezezaako mu bantu eyo gye muli twongere okumanya ekibitambula bigenda mu maaso kubanga entambula kikulu nnyo. Gavumenti n'enteekateeka yaayo ey'okubonereza amenya amateeka y'ebintu ku nguudo eyitibwa Express Penalty Scheme era ng'eyo nno nayo tufunye obuzibu okutegeera ebintu nga bitambula. Tulina abakulu babiri banjawulo ng'era bw'omanyi nti ennaku zino tulina ebizibu bingi. Abamagye balumbe poliisi wa Kiso kuba kamanda waawo n'abamigo ginyooka n'ebirala bingi baasaba kikola eno ku lw'entebe kati neero wadde waliwo amala gatambula ku byentambula. SP Kananula ono ye mwogezi wa traffic ayina nebyayogera tuba tukyali ku ebyo ate Nuwabiine Lawrence Director Traffic Police ninaavaayo n'ebiragiro bye kati ffe nga abasaabaze ffe nga avuga taxi ffe nga abali mu byentambula tetumanyi tukwate bya Kananula tukwate bya Nuwabiine tukwate byani ffe aba betususeeko nga CBS koffe jangu otubuulire mukulu Sekindi bitambula bitya. Tola salamu Seeka. Neyanziza mukadde wange Muhammad Nsereko sajja wa Kabaka okubeera nga nate otuddiza omukisa ogukyalako wano emabega w'empewo za leediyo yaffe obujjajja erinnya nze Sekindi Rashid nze ssentebe wa WUTOF ava ku stage y'Entebbe. Abatuwuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam sebo. Njagala okulamusa mwenna abagiriko naddala bannatakisi bannange. Mzee Katumba William mukadde waffe aliyete Katumba Mwami Katumba gyali emabega kaawo baamuvuyiza mu nteekateeka zino ezibadde mu kalulu kamagombola kenaalemu bambi njagala musaasira kuba baamuvuyiza buvuya twabaddewa besero
byamaanyi nene nsanyukirako muganda wange Sebulinde John Bosco ate ye yatutte gombola ye Muduma gombola najitwala Sebulinde pande nabira beyo wabira n'ebintu byange abantu b'Emuduma n'ebintu by'ebijuko bitawunda Sebo mwami Sebulinde olina okuuma ebintu bya kojja wange olonsereko ebiri eyo Muduma biri bujuko abimanyi wow so njagala okubebaza ab'Emuduma kubeera nti mwamutaddemu obwesige obudde tulina butono chairman onzikirize mbuzeeko n'abantu be waffe Kalungu eyo gyenva Lwabenge Ngalakala Matende Bugomola namuseku maama wange ne baganda bange bonna mama birawa mama gyali alikala bakayita Serinya Mugombola ye Lwabenge awo so mwenna njagadde okubawo ekiramu ekyo nsaasira ate abalina obuzibu bwe bafunye ate n'okukulisaayo bannaffe ababadde mu kulamaga Namugongo awo njagala okwebaliza aba drivers mwenna si ba taxi bokka naye buli muvuzi wa kidduka ti omulundi guno kyamazima twakozeseza obwegendereza bw'ekika ekya waggulu kulabika nga abalamazi abo tebatuukiddwako buzibu bwonna okuggyako eri abo abantu ababi naye tujja baloopa eri Katonda ababadde basiŋŋaana abalamazi abo ne mwefuula abaagala obbawo obuyambi n'omuwaako omutwalo oba akebiri oba aketaano ng'omulaze nti oyagala muwa ku buyambi oba mugulira mazzi naye tolina change n'omuwa ekyetaano ng'omuwa akebiri n'akuddiza esatu ye n'akuddiza nnamu naye ng'ategweza omuwadde enfu so mwe tujja baloopa buloopi wa Mutonzi nti afuna engeri gy'abasasulamu engeri gye mulumiza abantu abadde batambuza ebigere abasusse mayiro kumpi ebisatu naye mukuliko eyo nampulizayo omukulu tulina ye mukulu Sekindi President abadde Namugongo n'agamba muteeka amaanyi by'okwekulaakulanya ne maama abadde ye n'agamba nti abanga abajulizi abantu mbasomesa ebyenjigiriza omuntu asomye abasomye bakulaakulanya ensi yaffe Uganda Sekindi tate yatugenda butereevu ku nsonga abasaabaze tuli mu kubuzaabuzibwa kimanya bato bange bakulu bange bali mu byentambula muli mu kubuzaabuzibwa tetumanyi nkwade simu yange teekaawo sirikulaba embikuddaawo olabe Kananola kyewandisa osomera abatuuze simu yange kakati Kananola yagambye atya twali wano we twasooka okubeera wano ne muvaisi wange Mayambala nga tulina ensonga ze twali twemulugunyaako naye ne tugamba nti tufunye omukisa nti minisita w'ebyentambula ensonga ezo tazitaddeeko mukono nga kitegeeza tulina essuubi ery'okuba nti bagenda tuyita embiseera wetwasemba okubeera wano yes sir kakati tuba tuli awo eggulire ne lifulumira ku social media nga liga nti aduumira okusinziira ku kyompadde wano somaawo gye nkuwadde aduumira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Afande Lawrence ne Wabiine ayimirizza basajja be okukuba baddereeva ebipapula eby'emisango gy'amateeka amapya ag'ebidduka okutuusa nga ba drivers bamaze okusomesebwa bategeere ensonga twogera ku express penalty scheme ekipapula kikagwirawo Kananola agamba atya kakati Kananola yagambye atya Michael Kananola muganda wange omwogezi jo naavaayo oli Kananola gwe ngamba asose ni Wabiine director traffic ye ng'agamba kino Wabiine ng'agamba nti ayimiriza abasajja be enduulu neevuga mu mapaaka okiwulira era abatwebaza ne batwebaza nga baga nti eddoboozi lyammwe ekirabika ku CBS lyakola amakulu badde bali awo wa poliisi omulala omwogezi w'ekitongole kyekimu era ekya traffic oli director kati omwogezi n'agamba atya navaayo n'agamba regarding the misleading post circulating on social media please disregard its content agamba mukama we agamba ffe abasomye Kananola tagamba ni Wabiine agamba mu abakyamuukiridde abakisomye abakubye enduulu temukigenderako and treat it with the contempt it deserves. Thank you for your attention. Kakati ye n'agamba nti amawulire gali ge bawandiise ku mukama we ni Wabiine nti yayimiriza basajja okutukuba ebipapula bino mu mateeka amapya getutannaba kusomesebwa ambuliza amateeka seba taxi bokka naawe omuntu avuga emmotoka buli avuga ekidduka ni Wabiine agambye atya ni Wabiine
ye yagambye nti kimutaddeko nti ayimiriza basajja be so kananula omwogezi n'avaayo n'agamba nti mwewala amawulire ago mafu bwefufululu kati gwe kakati nga kitegeeza nti nimugumire ebibakolwa ki bino bitegeeza kimwe nga bali mu bino bitegeeza kisa kindi ekisookera ddala pesimu yange nti esimu yo kadde wange ngikuyiyo kakati otugambe obadde otandika program noga nti gavumenti erina amateeka okubonereza abo abavugisa ekimama ku nguudo okulaba nga tukendeeza obubenje kyenzikiriziganya ne gavumenti era ffe tetulina buzibu n'amateeka ago era ffe nga twasigala tuyimirira nga tugamba nti amateeka eggwanga ge lirina aga road safety amateeka ago gamala okwasisa abavugisa ekimama ku nguudo ne discipline nebeerawo nga mu mateeka ge tubadde nago agatubonereza singa tuba tuzizza emisango egy'ebyentambula amateeka ago nga gabadde amateeka ndowooza 26 okusinziira ku mateeka ku bibonerezo bye badde batuwa kati baayongeddemu amateeka ndowooza 1 gasinga mbayongeddemu amalala 9 10 11 12 13 galinga 16 ge bayongeddemu bw'ogatta ku gali 26 ge tubadde nago naye ng'ago ge babadde bongeramu jjukira nti emabega kaawo waliwo enteekateeka ya ITMS eno ya digital number plates minisita gye balina okutongoza ababiri minisita w'ebyentambula n'owa security bajenera ababiri enteekateeka eyo nga waliwo project ya FIS Fine Issuance System bana aba project ya ITMS gye baleeta ne bayingiza nga baagala bagiteeke ku EPS eno ndowooza bayambeko n'okusasula project y'oli oluzungu lwogera bataxi balumanyi abataxi babitegeera bino babiwuliriza ITMS Intelligence Monitoring Transport System abataxi abimanyi dereva kimanyi ate kyakiri abennaku zino alhamdulillah babimanyi ate endala eriki endala FIS Fine Issuance System ezo mpya luli tubadde ne express penalty system akola ku lw'embaale kyakimanyi akimanyi bulungi express penalty system bufunze kyeki gegana amateeka bufunze kyeki mu luzungu EPS ate kiri ekirala FIS badereva bakimanyi fine issue kati ekyo tebanakitegeera bulungi neze ng'omukulembeze nkikola ki nkimanya ate mbadde nkibategeeza nti ekyo tetunnaba kisomesebwa naye kijja nga mwe mugenda okubeera amateeka ebyo bibonerezo bye tugenda okufunira ku kamera oba ze bayita EPS auto omusirikale taliiwo ne kamera yeekulabye engozi z'omusango tuyise ku bitaala tuyise mu speed nyingi takkirizibwa mu kifo ekyo nekuba ekifaananyi nekijja butereevu message nejja ku simu yo ntukubanja zino bw'oyisaamu ennaku 3 egibadde emitwalo 6 gifuuse emitwalo 9 bongeddemu 50%. Kakati ebintu ebyo byonna nga bw'olaba nti ombuuziza nti badereva ebyo babitegeera simu kujerega nga ge mazima ate si badereva bataxi bokka batupakidde ebintu wano sekindi kama nje tupakira ebintu bimanyigo si badereva bataxi bokka naye buli muvuzi ogenda mu emisolo osimanyi wano bino koze mwogere biki kubanga bwe babadde banjula etteeka lino ery'emitwalo 6 eryo erigenda okukubibwa kamera ng'oddusa speed okuva kwa 3 okweyongerayo nga liri mu nnongoosereza ezo nga kitegeeza nti bagenda kuba bamala tusomesa bwe tubitegeera abasirikale bave ku nguudo kamera zitandika otukuba ki bwe tubitegeera abasirikale bave ku nguudo abasirikale baveeko ebyuma bisigaleko kakati bikola omulimu gwabyo wano kojjange Muhammad we wali ekizibu nti bwe tujja ku leediyo eddoboozi lyaffe lyawulirwa twasisinkana minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala nga tumuwadde ekiwandiiko kyaffe nga tumusaba nti tukusaba toteeka mukono ku bakugu bye baakuwadde kubanga birina ekizibu kye bigenda okuleeta mu bantu eno wansi okusookera ddala si kukwasisa mpisa kumalawo bubenje naye kunyuunyuuta bannayuganda bajjamu ssente nga n'okusomesebwa tebategedde jeno yatuwuliriza n'atateeka kiwandiiko
kati eri abakugube Jeno Katumba amala yamanya nti kino kina jakosa abantu era nampuliza nze ng'omukulembeze w'abavuzi b'ebidduka naka mwami Sekindi tugenda basinkana tuwulire okwemulugunya kwammwe n'ekizibu kye tulina twagala kulwanyisa bubenje ne mwa kituufu nange abafa bannuma n'ababatta nabo beetaaga okubonerezebwa oba n'abo batuusaako obulemu bonna naga naye ngenda bayita kakati ebyo amala okubyogera enkeera tugenda okulaba nga ebipapula waliwo ebifulumye ekipapula nga kifulumye nga made in Sereko Sebuliba emmotoka UB oba bweti ne bweti ng'efulumye naye kati kamera jukira nti yo bwekuba ekipapula ekuba mmotoka amanya ga medi kamera egakubulizaawo terina okitegeera omusirika nga kuliko ekipapula nga kuliko n'omusirikale akikubya amanya ge n'ennamba ye nituga kamera ate zaatandise nazo okubanga zisobola okumanya amanya g'omuntu naki tugenda okunoonyereza nga bano bakukusizza kansi iri mu ggwanga lino oli ku Manu satikazira 27 leero radio njizize mu bantu gye muli okulaba ate ensona mu bulimi omuyitamu n'essami omuyitamu eyo n'okuba nti radio ya beene njagadde ate naffe batakisi bano batuwulire embeera obulimi bwe mulimu mbulaba tubuwulira naye Tabula Properties Company etunda ebyamayumba n'ettaka ebyapa ebyobwannannyini bayina estate empya erimu era Kakiri waliwo endala eri Nampunge endala eri Namusera endala Mabombwe oluna bayita Hoima Road sente omukubira wa Tabula n'akubuulira ninga ngambye nkutegeeze nti amazzi n'amasanzi bwebiri ate Tabula Properties ekkiriza ekibanja mpola jangu nasana ku masitoo osobola okwekwata ploti pa mbwangu kumanya ebisinga bakubiri ku simu wa Tabula 070M 94 207 070M 054 Tabula Properties abatunda amayumba n'ettaka ez'ebyapa by'obwannannyini bali ku masitoowa eri nansana bali ku simu 070M 94 203 070M 054 omukisa gw'olina ali ku CBS gwe guno nti ebizigo ne sabbuuni ebikuma olususulunga lulungi biri katale biyitibwa Kyogero bayina Kyogero habo jeri Kyogero habo soap bina bisangibwa mu maduuka ne supermarket wamu mu ggwanga lyonna wamu ne mu Kikubo ne Kampala yonna gyebiri babitambuza nobitambuza aba Kyogero bakutegeeza bayina Kyogero habo jeri Kyogero habo soap Kyogero vitamin E pink jelly ne sabuni Kyogero cocoa butter Kyogero aloe vera Kyogero balina kyewetaaga bakirina asene sabuni w'omuti ayoza naye mugule amuka bulungi kuba ekyovu n'alokalwanagana neko n'alikulugusa paka iri mu Benson awonya bulungi sabuni ono wa abanafa bana ba Kyogero beebaza abazadde mwena abaguze sabuni ono era sabuni wa Kyogero asobola kumulusuza abaana n'abantu abakulu nga namu mukudde masomero mwebale nnyo mwebale ddala babeebaza ba Kyogero mwebale kutwala Kyogero habo soap n'ekizigo mwakoze nnyo era obaka babeebaza nti kati babisembeza ku bijemuli bya Kyogero ogenda mu supermarket oba mu Kikuubo oba ku motoka zijja ojja kulako ekipande Kyogero bannaffe baagala kwebaza nnyo timwebale nnyo abazadde bakoze ensonga eno 075 55 72 3 17 17 Forest Resort Lweza bana bali ku luguudo oluyitiro lw'Entebe ng'ogenda kutuuka Kajjansi osanga Forest Resort Lweza balina ki bafumba emmere esinga okuwooma eri ku mutindo egw'ensi yonna balina bakutegeeza nti ebisolo bya birungi byetoolodde emiti kitegeeza nti byetoolodde obutonde bw'ensi jangu ebirabo bino birabye jangu Forest Resort Lweza balina gardens ennungi ezijjudde obutonde abaana basobola okuzannyira balina kids park baana basobola okuzannyira bafa nnyo ku baana nabo nti emiti emito ate omwana bw'azannyako obwongo bubeera active kati balina abaana bazannyira ne swimming pool
forces zote erweza goda ekajansi kanatoka mafuta ga gazi ojabala ku muno gwa ddyo oyita wate ennyumba ezebbiri entonotono ezo yambuke asobola batunda battery itawo batunda battery itawo niye awaddako ennyumba bbiri entonotono awo ziyitemu oyambuke oyambuke kasozi ku mukono gwa kkono ojja kulabanga olaba forces zote erweza bali ku simu 0708 52 1995 oba 0778 323 486 akatwegattako ndi ne sente wa taxi mu Uganda Utof mwami chairman Sekindi Rashid era nga tutulidde ensonga ya expert penalty ebyonereza ebigwawo ebyamangu ennyo gwavuga yonna ekintu kyonna ekitokota bibakute muno wali mu kuyita ku bitaala okuyita mu one way okuparking bingi amateeka 43 naye ndabyewa amawulire agatakwatagana bulungi aga SP Kananula ne Wabine Lawrence Director Traffic Police omwaga nti ayakatweka twabitandiseko ntubyogerako twagambye nti abawulidde babiwulidde twaliwo amawulire gatakwatagana bulungi sikindi gwino muzindaalo obadde ogamba nti mbadde nkugamba nti bwe tumala okuwuliziganya ne minisita waffe Jeno Katumba Amala nakkiriza obutateeka mukono nga tetunnaba kusomesebwa era n'atugambye agenda tusisinkana abantu bano twawadde nga ababalinyidde mu ddiiro kubanga ekintu kino bwana Medi bwe ngamba nti kikukusibwa bukukusibwa etteeka lyonna okutandika okukola mulimu ekirumu kisagade kuwulira diiru kiki diiru buli lw'oyagala muli bavubuka nze ndi mukadde diiru kwe kwagala okufuna ssente ng'ozifunanga ggwe ng'ekigendererwa kyazo teziyise na mu mateeka ye diiru kakati diiru eno ekyokulabirako bwana Muhammad kyekya omusango kankugereze omusango gwa speed ku singa oba oddusa speed ku kiri ekikadde nga tebannaba kukukusa bino babiyingize mu bipya tubadde n'omusango okugamba nti bwodduka speed ezitakkirizibwa mu mateeka okusinziira ku ezo ze baba bakugambye mu kitundu kubanga buli kitundu mu kifo ekyo wooli bakuba ekipapula kya mitwalo 2 emitwalo egyo 2 singa ssente ezo oba tozirina mu buwuliwo bakuwaayo ennaku 28 okisasuliremu ekyo nzikiriziganya ne minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Amala kubagamba buli we tubawo ennaku ennyingi ate mu nnaku ezo ate muddizaamu emisango emiki emirala ng'ate guno gwe wasooka tonnaba gusasulira nenzikiriziganya naye kakati bano baba kukusa ekyabwe ne bongeramu akawaayiro wano omusango guli namba meka subhanallah wano gw'emitwalo 6 emitwalo 6 singa ekipapula baguleese wano guli namba 13 namba 13 tubadde ne namba 13 yennyini nga yeriwo kati bagifudde namba 13 eri emitwalo 2 ne bongerawo namba 13 B esoma bwete bakugambye nti failure to comply with the prescribed speed limit ya 30 km/h omwogezi wa minisitule y'ebyentambula bw'aba agambaga nti singa odduka 35 kwana osigala okyali mitwalo 2 naye singa ogenda we bakugambye 3 n'odduka 6 bakuba ekipapula kya mitwalo 6 omusango bwana Medi gugambye wano failure to comply with the prescribed speed limit over mu bracket over 30 km/h tewaliwo kapulazi nti 30 oba okome ku zino mitwalo 6 tekirina bwe kyawukanidde nekiri emisango kati ebiri bwegiri gyeddingana ne guli ogw'emitwalo 2 nagwo gugamba 30 km/h ne guno gugamba 30 km/h ogw'emitwalo 6 ekintu kino kyabadde kirina kusooka minisita kukiteekako mukono kyekisookera ddala kye baakoze era emabega awe badde batapingira mu sisitimu ya EPS nga tulaba ebipapula babijjako ne bamala ne babizaako bakukusizza
emisango gino egiwera 16 ne bagiyingiza mu bumashini buno obwa poliisi bwerina. Bumashini obwo bwolaba bulinga amasimu nti bwozza omusango n'ayingizaamu ennamba yo ne pamiti n'akapapula ne kafuluma ne bakuba omusango n'ogenda osasula. Bayingizaamu egino emirala 16. Minisita Katumba Wamala atadeko emikono tannaba kati ate ekikola kitya? Kakati ye tannaba ne yeno ku ground biri mukola ki? Biri mu kutambula. Bwe twayogera wano amaloboozi ne gawulirwa okutya kyegali amawulire gosoose okusoma simu yo gompadde aga director wa traffic ng'agamba banaye abantu temubakuba bipapula ku misango egyo emipya. N'omwogezi naye ayogera abantu baffe mu paaka ne bagaatuwonye. Omwogezi n'agamba nti nedda emisango gikola ki? Gikyaliwo. Emisango gikyaliwo. Katuli ku ki? Kakati Bwana Medi waliwo omusango tukwate kyani kananula ni wabini Katumba Wamala olw'okuba iffe tuli ku kya Katumba Wamala mwenga out of fenga aba out of nze nfa nnyo ku badereva aba wansi nenfa nnyo ne ku basaabaze. Wuliriza nno akasinga okusesa. Kati tukwate kiffe tukole ekitudukire wani tugoyingewa yensonga lwaki otuwadde eddoboozi nti bw'otuwa eddoboozi abali eyo bawulire obulumi abantu bwe balimu wansi. Bwana Medi omusango gwa driving under influence of drugs guguno wano guli section 1012 omusango number 11 ku misango gye tulina ku lukalala lw'emisango gwatandise mu week eno bino lwe babikusiza ne babiteeka mu system ya EPS kugiri emikadde tegubaddemu naye gwa 20,000 singa bakusanga nga ovuga nga naye okozeseza ebitamiiza gwa 20,000. Kakati kye baakoze waliwo omusango ku mikadde gubadde ku lukangaga luno lubadde ku namba 11 ogwa careless driving nga gwa 10,000 nga singa tosasulira mu nnaku ze bakuwadde gufuuka gwa 15. Kakati bano mu kupapirira baddidde omusango gwa careless driving omusango gubadde ne baddira guno ogwaleese ogw'ebiralagalagalaga ne bagukuba ku mmoloka z'abantu. Nali naayo wano nyine namba ya bwana Mustafa Mayambala ayina gwengerezaako vice chairman wange bamukuba omusango gwa careless driving mu 2022 tannasasula kipapula ekyo. Kakati wano mu kupapirira emmotoka ye baagitaddeko nti yavugisa ebiralagalagala mu 2022 nenga omusango gwatandise ku Lwakuna nenga wano gulaga nti alina okusasula emitwalo 3 omusango yaguzza mu 2022 we byali tebinnaba kuleetebwa mu nnongosereza. Ndowooza olaba obulumi bwe baleeta ku bantu. Kituufu naffe twagala kutaasa obulamu. Yes. Tetuwakanya okutaasa obulamu. Yes. Naye embeera etambudde etya? Era Bwana Medi teri awakanya kya kutaasa bulamu bw'abantu. Yes. Kwa bino birera kutaasa bulamu bw'abantu. Yes. Naye ffe tugoyingewa maya Sekindi. Nze nagambye Honorable Minister ow'ebyentambula nti tukkirize tukulage engeri gye tuyinza okutaasa obulamu bw'Abannayuganda obutafiira mu bubenje bwa mmotoka. Kubanga ffe twakigezezaako ku luguudo lw'e Masaka kati emyaka 2 Allah atusaasidde okuva lwe twatandika sisitimu yaffe gye twateekako obubenje bwakendeera ne tugamba bano abaleese ekyokulinnyisa ssente emitwalo 2 egya sipiidi ne bongerako emitwalo 4 wensabira ababaka ba palamenti bootera okukyaza wano bona abaleeta baŋŋambire banoonyereze emitwalo gino 6 gavumenti yawo neinako ssente meka. Mugende bugenze mu parliament. Twatuteyo petition. Olabe Muwanga Kivumbi oba speaker. Twatute kuona ne kalulire kulaba. Tuyina ababaka b'abakozi. Kuwani. Tuyina ababaka b'abakozi. Muwanga Kivumbi nkuwani. Juanita Mongo. Nita Mongo. TBS FM. Emandu Soul. Radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Sebo olina kyogamba kirala? Nti mbadde nkusenge ku nsonga eyo gy'ogambye twakoze petition. Mugende mu parliament. Petition yaffe twagiyisiza mu babaka b'abakozi. Honorable Abdul Byakatonda. Ajja kujja ku Lwokuna wa. Insha Allah. Ekiwandiiko kyaffe twakitaddeyo naye Owa Byakatonda. Ali wano ku Lwokuna. Twasanze ayinza okubanga ku Lwokuna n'abaakomyewo. Insha Allah kuba yadde agenze oba Geneva. Yagenda Geneva. Naye ekiwandiiko twakitaddeyo ng'era tusuubiza nti waakomerawo agenda tufikisingira appointment
ne speaker mwekubireyo enduulu nayo twekubireyo enduulu kyekiddako sebe eri omutambuzi nanyini taxi avuga nange nanyini taxi n'omusaabaze muganda wange agirinya ffe kyetusaba bwana Medi director wa traffic statement eri gye bagambye nti eri fake tumusaba kale wakiri asooka agambe ku basirikale be emisango gino emipya egyakukusiddwa ne giyingizibwa mu bumashini bw'abasajja bw'abali ku makubo oba EPS asooka agamba abasajja be balindeko gikuba abantu kubanga emisango egyo first of all sitwagala kutwala bantu baffe mu kooti ninga tusobola kubanga bino ebintu minisita tanabiteekako mukono tebinaba kuyisibwa kufuuka tteeka ate kijja tukola bubi okubanga ffe abalwanagana n'enteekateeka ezireeteddwa naye nga ffe kyetugamba okulwanyisa obubenje toyongeza ssente etteeka lyennyini bwana Medi njagale bwe mbanziruse emisinde nva Masaka ekipapula bakinkubidde Lukaya baŋŋambe totuuka Kampala nga tosasudde ekipapula ekyo olw'okuba mbadde ŋŋenda kulaba maama wange Kalungu emitwalo egyabiri bwe banaazinzijjako ngenda controlling mindset zange ngambe nti setaaga kuddamu kukola musango gonna kubanga olaba banzijemu ne ssente zembadde sitegekedde kuzaaki kuziza misango ekyo kyokka kisoboka twabagamba wano e Rwanda abantu the moment bwe tusomoka ne tugenda ne tuva ku nsalo yeno ne tudigenda eri omanyi kibaluma nnyo bajuliza ensi zino ezituliraanye naye bo ng'ate weewuunya nti bajja wano ne bakola benchmarking ku mateeka wano ge twakola ne bagatwala ewaabwe ne gakola bw'oyingira e Rwanda weekontrolinga wekka omusirikale talina kyakugamba terina bya kamera naye weekontrolinga genda obeereeyo okiwulira saagala kugenda kubeera eyo njagala bikole wano ewaffe njagala bikole wano okusinga okugamba bwana Medi nti olwaleero bino emisango gye wayingiza mu negigenda okutandika okuba abantu ngate abasirikale bakyali ku makubo gye wayingiza mu bubba nga minisita tamanyi tanabiteekako mukono gwe n'obiteeka muli era sebo nkuloopera Jeno Katumba Amala nti abantu bano bakukusiza ebintu bye twadde tukusaba oleme kusaako mukono ne babikukusa ne babiteeka mu EPS abantu ate ne bateekebwako emisango gye bataakola kati obulumi buli mu bantu eyo wansi muganda wange bwe tusaba minisita aveeyo awuliziganye ne minisita wa internal affairs Jeno Kayindo Tafiire bagambe ku bapoliisi nti mulindeeko please ebintu bino abantu basooke basomesebwe ennaku zino wazeewo enkola y'okwetonda oba beetonde enkola yakwetonda beetonde oba okusookera ddala kubanga bano betugamba si be bakoze bino kubanga ye minisita musajja wa Katonda yagamba ningenda basisinkana mumbuulire obuzibu bwammwe musomesebwe olaba ne kino ono kyafudde fake news nti oli yalaze director nti mulindeeko kubanga abantu tebannasomesebwa okiwulira mpe essimu yange mbijje ku ssimu yange eddakiika zino ziri 13 zokkezebula kola essaawa 2 Chapa Enterprises kampuni eno yeebaza bakasitoma mwenna yeebaza abazadde abagula saboni waabwe ayitibwa Jama Ayoza ne beebaza abagula Prestige nti mwebale nnyo mwaddira mu abaana bagende basome nga kye bali bakitegeera nga bali wamu bagamba ba Chapa Enterprises bali ku plot number 3 edduuka number 3 ku Rafik Building we bali era nga bagamba nti balina sabuni ayitibwa Jama sabuni ono atukuza engoye wa muti atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera akuba ekyovu Jama akuba ekyovu ntuka mu baafu nolaba yenna nga alwanagana neko era ne sabuni anaaba namukwatako nga kasusukeeko ayitibwa Lanzo bingi ebikola omuntu naye ate n'akasusu kakola nnyo ekyamakulu bwomukwata wena ngaaseeranga lupapulaati omanya anaaba Lanzo mugule sabuni n'akawoowo ak'enjawulo alina vanilla alina ice cool mentho alina ne blueberry alina buli kawo konna kaweetaaga sabuni gwolunda kakuwoyagala sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asaba maduka gonna ne supermarket zonna mu ggwanga mugule era banafa bachapa bali mu kikuubo solo mugulayo si ekyo kyokka ali mu supermarket zonna amaduka munene gonna gyali Boulevard Sun Lodge kino kifo kiri Kalangala bisulo byetolodde ebisulo byaffe byonna byoteddwa bulungi bijjudo kalenda yenna ow'omulembe agenda okuwa emirembe n'essanyu
gende Kalangala sula Boulevard Sands. Rashid angambye nkutegeeze nti abange ate bakoze yakapya MV Boulevard weeri duka speedboat weeri ena ate gwe n'angamba nkugamba era nti bataddewo kye bayise wayagala honeymoon totuna walala wonna Boulevard Sun Lodge weeri buli kimu bakirina ayagala okukusanyusako munno mumuleko emisinde gya meeting emisinde gy'embaga byonna bagambye genda okukola kye bayise honeymoon wa ku Boulevard Suns Kalangala balina package abagala na mujje abafumbo balina guided first walk batambuza nibakutambuza mbibira nolaba ku mpologoma nolaba ku njovu balina bandi kuba music gwa bulijjo balina steam nojja ko neko balina sauna balina gym buli kimu kyonna bouncing castles zonna weziri emiwendo mirungi ddala bwe Boulevard ebirungi byeyina oyinza butabimala wabyengi ddala bagamba kati bakutegeeza bojjayo tuli bugenyi kyokka wawula oli mu ku kitundu ku lugendo lwabwe olw'okwesiima n'okwekulaakulanya booking ayagala ogende ku Kalangala ng'osobola ku Boulevard Suns Lodge Kalangala esimu line ziri m eri 077 mukaaga emu 864 endala 0708 33 anamukaaga atano bakubireko 0708 33 anamutano anamukaaga atano mutano Rieni ya Kago banoti kemiko kuva China bakozesa nnyonyi bakutwala mu katale konna koyagala bakutambuza n'ogula ebintu by'oyagala bakuwa invitation letter n'ofuna visa bakukima ku kisaawe baguliza ticket balina amanyolu China ngaluze mu Luganda buli katale bakamanje kali bagamba ya subula nabo tambula nabo bajja kwanga batambuze maliyo bali Kampala eri ku Nabugabo Street ekizimbe kye kiri nyukuta myufu nene BBC building ekisenge namba 12 Masuka Bank of Africa yeri Riani ya Kago Sechindi njala tumalize naye nga tunamaliza yes olumwanyina ze Farida Bongo limpula nyonga yogera kumacha stage yerukuli alukuli balwanye konse ate simusanze Bongo bali yarambule naye ngenze erukuli eyo nifuna omwamuntu omutantegedde konse buzicho buli wano batugana okulonda abaito fa abantu babinyo bali Kampala stage eno konse ani ajikulira nti nsubuga subuga yakulira stage eno yaluwa nti bali tulondese ate bali tugentulonde ate nsubuga n'agaana kubanga yafuna stage koze nsubuga mundage nti yoli ti zitonjogera ku bayi ngenze ngoli mbeganya kakati abantu berukuli ndose nenkufuna lwahite mulondesa abantu bayomba kasi bagajja kubitirawo neyanziza mukadde wange kyebuzisoka kulukuli nkwekengeddemu oli onoonyereza nnyo oli mbega kuba otegedde n'ensubuga n'abalala naye zikiriza wali Baironi kinene kisentebe waba basi ate wabalole walole tusoose okwogera Allahu akbar ayagamba nti ne ministry yabateeka mu sente namba ne batwale Tanzania okubenchmarking obubenje bwakendeera butya bye basangayo bwe bakomawo wano ate sibe bateekesa mu nkola ate baleese byabwe ninga government yabateeka government yabatwale Tanzania era bavuga basi zaayo obubenje bwewola batya bwe bakomawo wano sibe batadde mu nkola ate bo bongezi sente ku bino ebibaddewo alindako n'abaasi ngambye kino kikwatako okimanyi nti otambula ne kaadi y'omumoloka moloka okimanyi nti bansabe photocopy wewe sumama pa okimanyi nti ekipapula kya mitwalo 10 era abantu bakibakubye dda wa polisi yankute ekakiri ewakiso okumu na you know this new regulations no kwa photocopy ya motoka exactly embuza mu mwabisomesezaawa kati gwe face value ya kutaasiza nasaba kadi yange na mode ya CBS kya kutaasiza wali badosomesa abantu ko somesa nga tebasasudde someseki bali eri wansi baba kubyedde emisango egyo neyenze kyendunulira mu nti obufero obuli wano tugende ku ekyo mpola abantu omanye tubagenda zitunda tugende mpola polisi kati ekwata mpuliriza emotoka gy'ovuga baterimu photocopy ya kadi eyo bakwata basaba emitwalo 10 ku meeza mbeegayiridde ali ku radio gamba nti bw'ovuga emmotoka nti olina mu photocopy ya kadi emotoka bajja gikujja awo okoma okimanyi nti ekyo kyokola patriotism naye oli ayo okusoka okusomesa abantu tannakikola gw'olumiriddwa lwakuba nti okumu yakuyimiriza yanyimiriza wakiso yes anakwenda wapi
bakuye mu kitoki koze ngenda ngama moto ne batunuulidde ku bantu abagenda okutunda emmoloka z'abannaabwe ng'olaba olu yabadde agitunda lwaki temukakabona gavumenti kusomesa abantu kati yeri eddoboozi lye tuyisa wano osasudde mmeka mukama wange emabega kondoza kumpi omwaka nga mulamba n'okusoba maliza ne lukuli abadereva bajja nga baagala okukyusa obukulembeze ku lukuli olw'enteekateeka z'abakulembeze abaaliko ne tubagala tulina kusooka kukola mateeka ago ne tugakola nga constitution yaabwe tuyize tuyita mu nkiiko nnyingi antiro olukiiko lwasembayo lwaliwo nga 16 omwezi oguwedde lwalimu obukulembeze bwa out-of bwalimu obukulembeze bwa paaka enkadde lukulimu etikira bwalimu KCCA ne tusoma draft constitution ne tugiyisa bwe tumaliriza ebyo byonna ne tubawa n'olunaku olw'okulonda nga 2 ogw'omukaaga olwabadde olunaku lwajjo bwe tumaliriza ne balonda akakiiko ne kakola register y'abadereva bwe twatuse abeerukuli bennyini twatuse ennaku z'omwezi 2 wutofu erina akakiiko akalondesa nsinza akakulira ne bakola enteekateeka abantu ne bajjayo forms ne bamaliriza okuyita mu system yonna mu process eyo jo nabadde nva ewaka ng'ekifo ekyategekebwa bwe bagenda okulondewa Lord Mayor nankubira essimu mukulu wange nanganse kindi lwaki abantu beerukuli mubalondeseza mu kifo kye bataagala ne mugamba nti mukulu wange Lord Mayor nti ekifo ekyo stage ezisoba mu 3 zirondesezaawo ekifo kirungi kiri safe n'ebirala nanga nedda nina wana abeemulugunya tebaagala kulonderaawo konze kantuuke ku office ndaba akakiiko k'ebyokulonda nkagambe kakyuse katwale sebo mpaka woyagala balondere kubanga Lord Mayor mukulembeze w'ekibuga kituufu ebyo bibye yes kakati bwe natuuse ku office nsangawo ekitundu ky'abadereva nga bagamba nti ffe twagala kulondera wano eri mpaka gye mututwala n'abatembeeyi bajja kukola ki bajja kulonda bagakulonderawa we twabategekedde Lord Mayor ye aŋŋamba abali mu office ye bamusaba okulonda kugende mu paaka abali wano bagamba nti tulina kulondera wano kuba mu paaka tewali safe kyekiddako kakati nabadde nkyali nsubuga bamuwamba bano bennyini bamuwamba bwe bamala okumuwamba kubanga ffe twagaana ebintu by'okuwamba amastage naye ekizibu kiri mu department ya engineering mu KCCA yabasumbuwa bano abaana beerukuli naye okulonda okwo twakuyimiriza olw'emivuyo gyabaddewo era Lord Mayor ne mutegeeza director wa engineering KCCA engineer Justice ne mutegeeza era enkya tugenda kufuna meeting ku nsonga y'emu eya lukuli tukanye engeri gye balonda naye ekizibu kyonna ekyavuddeko ne badereva okubagana ebikonde ku stage kyasibusemu omu ku bantu ba staff abakola mu KCCA akukuta n'abamu abaana abatuuka n'okuwamba stage ekintu kye twagamba nti buli waba tukkiriza ebyokuwamba ama stage insecurity ekomawo era twagirabyeko abantu bakubaganidde mu paaka obandabira sobuga omundabira nsubuga bamuwamba kuweereza nze Haji Makolo Kavuma omusaabaze siwulira we banjogererako wedda ndaajana wangi wedda ndaajana omusaabaze nga temunfaako bagwe ye constituency yo radio leero ngiziza mu bantu tukwebaza era eyo nkolayo ya bulijjo oli muntu w'abantu muganda wange Sekindi mulamusiza esebaza okulafuuba n'okutereeza omulimu gwa takisi wadde muyita mu bitagambika bingi mwami Medi nafunye omukisa n'endaba ku TVM omukyala ayogerera minisitule ya transport mukyala Kateika erinnya lye arrogance yokka gy'akozesa ng'ayogera yagambye temukowedda buli kibuuzo pulezidenta kyamubuuza ebyo byennyini Suzani Kateika Suzani mumanyi Kateika ddala Suzani pulezidenta buli kibuuzo kyamubuuza nga byobuuziza Sekindi nze tombuulira twasazeewo ebyo abo abatakisi kabondo kabavubuka bayaye bakola effujjo ng'ababooda tetujja kukkiriza omusajja yamubuuzizza enguudo ze muteekako amateeka zo zifaanana zitya tujja zikola obudde nga butuuse kwegamba ne weebuuza waliwo omuyizi atuula ebibuuzo nga tasoose kusoma byagenda kutuula nze nno maliriza ntya President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabagamba
timujja kiwulira bwe tuba twogera ebintu bino bagamba bamakolo ba byabufuzi tebitukwatako ekyomukisa ku luno tekikwata ku takisi na baasi zokka ne bamaayika bannayuganda bannaffe bano abasajja balinga bwe twalaba enkola eyapasaidi eyali e South Africa bajjudde babooze tebakyafa ku muntu buli kintu oli akozesa arogansi naye bannansi omugenzi kyandi onsaba Allah amuwejjana hello wale kuweereza nawe wale kuwuliriza obuliba kwende ntumbudde muganda wange Rashid Sekindi muwulira olina taxi ndi musaabaze nina taxi munnaye guno mulembe osobola okugula taxi ku mulembe gwa President Museveni guno gukenula amanya ge go kansala Rastamani bwayite mulakimu nina kya PFF ya Kiza Besigye ye commander of PFF ensonga mutogedde naye njagala ntegeeze muganda wange Rashid nganze mu nti olwaleero gavumenti ya President Museveni olwaleero egenda kuyita ku president penalty kati tosuubira nti nawe munaakende pa speaker Anita Amongi era bajja bagamba ekintu kimu tugenda kwogeraganya naye tosuubira nti ezo penalty zisobola kubanga wotunuulira ensimbi zeyali ezijja ebweru w'eggwanga nti Abamerika baagigano gikuddamu ogiwa akasente kakati tulina kwekwanya nga bannayuganda tugamba byonna ebitunyigiriza penalty ziteereddwako abavuga sipeeso abavuga takisi kirala nze kyenkusaba nti kiri kimu olwali w'ekibuga mwali Alhaji Elias Lukwago ngabo y'abaana Kampala mukwatagana ne road mayor bwe kyetagisa kuba mu mbuga ezo penalty zeteekawo ezinyigiriza bannayuganda tuyanze ayagala ga ne road mayor hello dereva tubakyoya esebo kasoke nebaze omwami oyo omulimu gwakoze omulungi ogwa taxi era mwe bali kuba bagumiikiriza kubanga mukoledde mugulu gw'amaanyi ebazo nyuma ebirungi Mawejje Abiola Wood okutebe stage Basiri Ndianga stage stage munne mwebale naye mwami chairman President Museveni ndo simuwuliramu ate nga mukwano gwammwe nnyo omuwagira mpulira nti obiri mu minisita naye biri kwani kuba neewunyiza abakulu babiri ate bakubagana empawa oli agamba yakoze the director mbijjeewo tewali omugezi agamba buwebiri kati jukira ebigwa kummwe nabbi bano bakyoya bitukwata kandi mwami kubuliza mwami kubuliza edda tejiyentebe nawalala bakulu ba Biola bamukulu Basiri Ndianga ebituga bino byegwanga bakulu Mayambala ngabe kalakasa abakulu ono bakwekalakasa muzaako ki ngabakulu balemeddwa kukanya zeru bakyuya hello muganda wange webale kuweereza ggwanga bazira James Dweva mutokukyendera agamba kibazira sina tabu okutta omuntu omuteefu wa taxi emyaka 27 n'okusingawo esebo siyamaani wange mulamusiza omukulu Rashid Sekindi ye mukamawo ne banne bonna baakola nabo okutuluŋŋamya kubanga akankuulya omukulu Medi twali mu ntalo naye nga yenna agamba nti omuganda ayogera n'agamba nti yaddeko ng'omubi omweru kubanze buli mulembe ezize ngulaba ndabye Freeline ndabye Lunato ndabye Adodika ndabye Lutoda wabadde Lutoda 45 ndabye Lutolada eya mukulu Mayambala kotise ya Sematinga nga mwadi ne Sekindi naye guno omulembe yaddeko naye ekisinga obukulu kiri kimu ogenze n'ogera ku bakulu ba poliisi aboogera nti ono ayogera kino ayogera kiri abatumudiisa boogera byabwe nze ekyonkuluwulira nze eggwanga erimu lye nalaba nga yo baliko byantambula era ngenda kubiza mukulu Sekindi nga bagamba tugenda kukola kino tukole kiri ne balwanyisa emisolo na buli kimu naye gavumenti ggwanga liri mu Afirika wano gavumenti bwe yavaayo naye bagamba nti mugenda kufunira wano bava mu badereeva baabwe olwaleero mukulu Sekindi kugamba ekigambo kiri kimu tugatte eddoboozi nga bwe mutuyambe kubanga twali mu ntalo tezikyaliwo nze nakuba n'ekyokulamirako kumanyaga obutefu ekoze ekyekoze niwe ogamba nti yaddeko okimanyi bulungi Medi nawe evuga emmotoka obadde okimanyi nti no gavumenti luli pamiti ebadde eyitako emyaka 2 bwegiti
kamiti bagisazamu nobanga atafunanga ko noddamu n'ofuna ne mwami Sekindi ne Mayamba langa bamaze okwegatta bajja byasooka okulongoza n'ebiringa ebyo yanze toyanza onakubiza kwegatta katukwate yasembayo. Hello sebo nkulamukizaako erinnya lyange nze Sebunja Umaru sebo kibuga ky'omulodi Salo nga lyajje lyakirukwagira president wa PFF sebo mva mu kibiina kya Democratic Party naye mukulu Mayamba laago nze ngenda mubuuza ekibuuzo naye kansooke ku kya express penalties mukulu Medi express penalties gavumenti ya GDC naye nga teyasoose kukola n'abantu ba bulijjo baga bannayuganda yasoose kukola na mulodi wa kibuga kuba emmotoka ziri wano wonna mu Kampala district ekyo nti obuuza ekibuuzo gavumenti yaleese ekintu ekyo naye ekibuuzo kyemyagaddemu yakireetedde bano abali mu gavumenti ababye sente zaffe ez'abasebunja Umaru ez'omuwa omusolo kubanga tebavuga supiidi nga bataddemu abantu emmotoka bali omubanyedde ne bavuga supiidi empitiku naye nze omunaku kenjagala nze aguzaakamuka eka miliyoni 5 nga sivuze supiidi eyo nti nze bantolere ku ssente ekyo kyalibadde nti okuleetawo amateeka ago si kibi naye implementation ojja kusiŋŋaanamu genero ng'agivuze supiidi ngubatonedde naye nga tebamufuddeeko ono ali mu kya tekisankola nja tusibule neyanziza amasimu bawulidde wange abakubi b'amasimu bawulidde Ajimakolo Lastamani Rubacho yabazira ne Sebunja njagala kwebaza nammwe abasindise message okusookera ddala nti bwana Medi baganda bange bano naddala bakubya amasimu bayinamu endowooza kwanza erowooza nti ensonga zino president azimanyi anti mukwano gwe nnyo president Museveni mukwano gwe nnyo naye tazimanyi naye tufuba okulaba nga azitegeera olw'ensonga ndi president muweera obujulizi mu 2018 twali tuwa omusolo gwa park user fee obukadde nga 4.5 na ye mwennyini n'agamba nti abantu bange okukaaba mwagala mmeka olwaliro tuwa 8 kakati naye ensonga zino CBS eddoboozi lino ddene president agenda ziwulira inshallah nejjeno Katumba amala ekintu kino tujja kubanga tukirivansinga kidde muteeka mu kino okuyita ewatofu njagala kwebaza webale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale ndabira nnyo Abiola wange Moses Birungi okumasaka ya mwogezi waffe Abiola wakuntebe yes yani wano wemmengo nali njala mubuuza bamuyita Sali Abdallah Sali atuula nnyo ayina akatebe kaawo Abdallah Sali stage ya wano emmengo katujje zino ziri 12 nsere kuti tubuuza bibuuzo byaffe kale mubuuze budde kambawe ayina kyabuuza ku bya taxi njagala nga oli mulimu gwa taxi. Hello tetubuuziza hello Ebuliba wanje sebo bampita Meja Umaru ndi mulimu gwa taxi mbadde mbalese sebo olina kyobuuza Lasidi mulamusiza salamu alaykum sebo Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh bampita Meja Umaru musajja nkwagala nnyo kubanga ekimbadde mukikutte bulungi tubadde twawona entalo za taxi naye nange gwolaba Meja Umaru aliko balazako NRM naye bannanga amateeka gante gasobokera ddasai mu Lumemba kubanga emmotoka nkadde zonna enguudo muyise amateeka ng'enguudo nnungi nenne mulemu bino ebidiba ebyerere eyatemu embaddeko Lasidi naye mbabule mulwane nnyo kubanga ne takisi zino enkadde ezirina bwe zigenda kutambulira. Okay, ye ayagala mulwane nnyo mu Lumemba. Hello Ebuliba wanje bwe bali kuweereza odde badde we buli konzika mbawe mubuuze ebibuuzo bya Rashid akyaliwo ngina Rashid nabyo wekyengera sebo nga ndi driver naye nze nyike wenkwatidde yesebo mukulu Medi ekintu kino simanyi oba kigenderere twavuwaza bannayuganda bagweremu ddala nga tebakyalina banga toyinza kunga waliwo omutuufu mukulu Medi wootuuka nga awantu weerere nga tewali namoto kati nga tosobola kuvugirawo ga speed ng'olina kwongeramu nga n'oluusi gy'olaga walako kati nawe nyiike nze wenkwatidde webale kuweereza Sajide tusiwebale nnyo entiisaayo. Hello
Mwami Medi Sereko Sebuliba. Sebo tuli kuntambula. Sebo kweza gwanga Uganda n'Obuganda. Ntambula enkwata ko nnyo kuba nange ntambula mu taxi. Bwe bale kuleeta Mwami Sekindi andabire staff amayambala president w'entambula mu gwanga Uganda alwaniridde nnyo abantu. President wa Brain Soja Tata Jona ni mwogezi wa Minister Passis Namuganza Minister of Lands wa Kumayumba. Naye kyannaku nnyo kyannaku ddala Minister bwe nalabye ng'akalambidde ti bino biina kukola nno nenga nti okuteesa kwe kwandibadde kusinga kubanga bw'otula ne bannannyini mulimu ne bakubuulira kyenyiza okukkaanyaamu nakyo emmotoka enkadde nnyingi ku kkubo Mwami Sekindi zandibadde zikebererwa ekyo kyo nange nkiwagira mu kutaasaako ku bubenje ezino penalty ne badde omudde obudoomoozi nze ndabanga Minister Justice ataddewo omuwaata ogwakola ssente nagoba abaana baffe mulimu naye okufa n'obutanyagwa tulina okulwanira omulimu gwaffe na taxi mwebala ba taxi mwebala nnyo naye tolayira okufa n'obutanyagwa bino bize kutaasa bulamu bw'abantu. Hello. Emando so. Owe taxi. Sebo kulamusiza ku bwana Medi. Sebo. Ole senda ula embuya wane nakawa. Ovuga taxi oba obeera mbuya? Taxi yonji wererezaamu. abayita ku kubo okwo. Sebo. Kati bwana Medi. Kibuuzo kyo. Nze mbadde mpawula mu bwabuuzi ngamba nti batalongooseemuko. Kasuma abaze mu motoka. Musode nga abasinga abantu bakonakita abamu. Babakwatanga babatena mulamwa. Kasuma mukwate nga bosi wo. Ayingidde mu motoka ate omunyigiriza omusindika muweyo kitiibwa kubanga ye kasitoma awo. Mubanyiganye bakasoma omujja kwa sente nnyingi ate omunyigiriza mpanzeeko omulala asinuma nnyo abeera ku stage okwo. Kiruma mutereze mu batakisi mu mbeera bw'etyo. Ono esenda wala embuya. Ekyo Sekindi sooka okiddemu. Nsonyiwa mukadde wange. Nsonyiwa owekitiibwa nti njagala okwebaza nkiwulidde mukulu kyagambye nti bakondakita obutafa ku basaabaze customer care kyekisookera ddala mu bimu nga twakeegatta kye twakola kwe kulabika nga tukomyawo discipline mu bantu baffe. Omulimu tutandise ogenda nga tugukyusa. Ne muganda wange Taata Jona ayogedde ku moroka enkadde nzikiriziganya naye nti moroka zaffe mulimu ezirabika obubi naye ng'ekizibu ekyo bwana Medi era tukizaayo kubamu kubateekerateekera gavumenti yaffe. 2018 abakugu abamu olwaleero abali mu minisitule y'ebyentambula baawaayo lipooti yaabwe eri kabineeti nti balina kukendeeza ku moroka emyaka egiyingira mu ggwanga. Mu moroka ezo mwe baatukwatira ffe ewaluma moroka zaffe ze twali tusobola zikigege Medi ozimanyi ezaali zigula obukadde 45 nga ne musolo kweguli ne baziremesa okujja. Olwaleero moroka ze tuvuga ziri mu bukadde 80 ku 85. Kati mu mbeera eyo ne tubeera nga emmotoka abaali bazijjawo ne tuyingizaawo empya nga tetukyasobola. So ekizibu ekyo naye nkubiriza abantu abalina moroka eziri mu mbeera embi ziddaabirizibwe kye kyamazima. Naye era tukyayogerezeganya ne minisita kino kye bagamba nti 1 July moroka zonna zigenda kakebwa genda ku SGS bazikebere. Muyinza okwesanga nga mukasa okutambuzisa bannayuganda ebigere 80% moroka zetulina tezigenda kuyita mu byuma ebyo. Standard yabyo ya Europe ebyuma ebigenda okukebera Bulaaya. Standard y'ebyuma ebyo ye Bulaaya. Ku nguudo zaffe wano moroka ogijje nakawuka ogijje eno Buwambo ogireeta ogitwale mu SGS. Ekyamazima abantu beeyo bonna obugenda kuba. Ampuliza Sekindi musiibudde naye mugenyi wange ate nakutuuka ninga ntegira bannaffe aba taxi babuze ebibuuzo byabwe. Sekindi gira otuula otuusa ensonga. Sebo no Isaac Mukisande Bizinga by'Ekkono. Sebo. Ndagala gama mukanda wange nti taxi abayaya bazerindikamu nga bangi bagenda kukola okumalawo abayaya bali mu taxi n'ekyokulala bannanga babadika emisolo egyotatya bo mugenda kubalwanyisa bati ate bo benyini nga bebeerwanyisa onasalawo kino nonako. Sebo omuyayi yaluwa
Omuyayi yaluwa omuyayi gweyogeddeko yafaanana atya? Ali mubizinga ganye omuyayi yaluwa. Hello. Bwana Medi, nkulamusizaako nnyo n'omuganda wange ow'erinnya nkulamusizaako nnyo taata. Nze Rashidi baba nga bulijjo. Yesebo. Ninja sooka okusaasirako ko poliisi y'e Wakiso abantu abaagirumbye ebintu ebyo tebivumirira ebyokulumba poliisi. Kakati seeka nkulamusizaako nnyo. Ekintu kye mba nyagala nze okomplaininga akatono ennyo mu batakisi okwegatta bwe mubadde mugezezzaako okwegatta obulungi wamu n'emirimu gyabwe gibadde gitambudde bulungi nnyo. Naye obuzibu bw'endaba bwenimu abantu abeefuula abatakisi nene si batakisi tebasaanidde okuvuga batakisi ne bankwe bukwe abantu omugenda bakola batya baba nga bulijjo. Hello. Hello. Medi webale kuweereza sebo. Kale mama w'abaana. Ono mama ffe nate. Omukulu tumweyanziza nnyo ennyonnyola gy'atunnyonnyodde naye nze ekibuuzo kye mubuuza. Ennyabo. Zitonya bazitujjira ddi ku makubo n'otuula mu takisi ng'enkuba etonya n'ovaamu ng'otobye nga mu butuufu zitonya basooka bazitujjire ku makubo. Mama ffe nate. Motoka endabira yaazo sebo. Hello. Sebo. Sebo bali kuwuliriza. Sebo bali kuwuliriza. Okuwuliriza nze redio ya Kabaka kinkakatako. Ono Fred Munyonyi. Omukulu nze ngenda musaba kimu omukulu y'aba taxi. Abakulu ba taxi bakyalimi okwetereza bo nga bo. Abalala bavugira emmotoka mu kibuga ekituufu kiri nti abataxi bokennyini buli ekibatuukako tugamba abataxi oba bagenda bagende bo bennyini balemye okwetereza paaka gye balina okupaakingamu abataxi simanyidde ddala oba lwaki tebaleeta biteeso bigambo oba paaka bagifuule yakalina kuba ekituufu kiri nti taxi zo zikolera ddala muvuyo mu kibuga naye ekirala ekyemmotoka ziveemu wange ziveemu titwanjagadde ziveemu kuba soosi ya mirimu takisi soosi ya mirimu naye beetereeza entejja olaba yutoda we yabeererawo waliwo enjawulo ne takisi kati eziriwo buli omuntu yavuganga takisi nga olumu bambala ne yunifoomu nga balina nezi yunifoomu naye kati tomanya ddayiva mutuufu avuga takisi ani ali ku kibaluwa beetereezeemu ku bambi batuyambe mu ekyo Ssaabasajja Kabaka wange. Baba tuweereza Medi. Zembo baraiza wenaremu kurumurari tazanga. Mukama yebale. Kama yebale banga nzokuse era Medi soko kwetonda nti mbadde mulwadde president yaje Rwengo n'atwala ensambya nganyina sukali ne pressa Mukama yebale edobozi lya CBS nebaza redio ya Kabaka okulabika yanteekamu amaanyi okunzijanjaba. Taimani nkulamusiza nze nvuga myaka 30 era n'akava Kampala ndimbirizi kati bali mukujjamu abantu. Ekigambo kiri kimu Medi Nsereko era nebaza redio ya Kabaka kubanga president agiwuliriza nnyo era njagala kutegeeza bannayuganda teri kigenda kubeerawo era singa si Katumba Wamala minisita ng'ayina empisa ng'ayina buli kimu kyonna era ng'agenda bisazaamu director wa police leo mwogezi wa police sasa tusinga maanyi tubabulumula kisoboka tekindi tikisoboka era singa tabadde minisita nze mbadde kera mu state house okugamba president tikisoboka mwagala korona karuka president kale sebo toyomba buyombi mpulizza twali tulina okubeera n'abakibinge kofi tebalabise ne mwami Serwadda angambye nti emmotoka emufuddeko ab'ekibinga abo leediyo mbadde olayonda enjiziza mu bantu eyo tulabe ensonga zirimu abantu abakibinge Masaka ebikomansi babake mwanyi zaabwe twali tugenda kubeera n'abakibinge kofi saa yaffe eyokubiri ne mwami Serwadda angambye nti emmotoka yanfuddeko ekammengo sina kyakukola nolala onakola kofi kale tunafuna olunaku olulala tugende mu maaso n'aba taxi babe nga maliza ensonga zaabwe sekindi simu bawulira
Esebo. Nachoddamu. Nyina kyenziramu okusookera ddala waliwo maama afiswa ne muganda wange Fred Munyonyo boogedde ku moroka enkadde enteekateeka tuzirina nenkubuulidde nti oba mugende n'agamba alina kyaleese ekyayitoda Fred kyalina okumanya nti ku mulembe gwa yitoda twalina moroka ndowooza zaalinga 6 ku 7 mu Kampala monna olwaliro tulina moroka ezisoba 300 so naye ng'ate ebifo tebyeyongerako byasigala bye bimu paaka eyo ojjukira enkadde bwe yali emalirizibwa yateekebwateekebwa ng'erina okgendamu emoroka zaali 300 sofa nga balina okufuna holding areas emoroka zaffe gye zirina okulindira ziryoke zijje nga ezirimu zifulumye olwaliro paaka erimu moroka ezisoba mu 2,000 mwana yes erimu 2,000 ebyo bwana Fred Munyonyo alina okubeera nga abiconsideringa nti paaka gye twali tukozesa ku mulembe gwa yitoda yemu gye tukozesa olwaliro teyakula teyagejja yasigala nga bwe naye ate moroka zeyongerako obungi naye enteekateeka tuzirina okulaba nga tulongoosa traffic jam okulaba nga akendera mu kibuga ekyamaama afiswa ekyamazima emoroka mweziri nange gye nnyinza okutunuulira nti bwe mbanga mbadde ku kkubo nejja nga nyina kulinnya moroka saali girinnye nga olw'endabika yaayo so era wempisiza eddoboozi wano obujama mu taxi nga bungi sofa medi ensonga nyingi ezireetedde abantu okulemwa okulongoosa emmoroka zaabwe era nga mu kadakiika kenfunye omukisa guno ogwokubiri oli ku Mmandu Soda kikazi zino ziri 28 omugenyi waffe w'essaawa 2 eyokusaawa eyokubiri mwamisero dde ku Lwakibinge Coffee Factory tasobodde tutuukako tujja mufuna olulala bwangambye tujja mufuna olulala entambule mwononeseeko enalukolongo naye nga mukulu Sekindi adde akyaliwo ate nga n'abataabaze namukyala ebibuuzo byammwe chairman wa taxi nga waali wano kale obudde tubongere mubuuze ebibuuzo byammwe amasifa aga nti mola zitiiriika n'etoba munda n'otoba nofuluma nga lwenkuba ate n'otoba ebyo byonna biri mukulu Sekindi adalina okutambula nabyo atambule n'okumanya nti batambule amanye biki ebiriyo byonna ebifaanagana bweyite mu ntambula byebyo etteeka lijja nenkusaba busabi emmotoka yoteekamu fotokopi ya kaadi bw'otoba nayo bakusaba emitwalo 10 awo wooli 10 oba si kyo paakinga wali kati munnaye n'oli waba kuwadde mulungu nti kaadi y'emmotoka eriwo fotokopi eriwo tebagala original fotokopi Nalukolongo Market Plaza kino kyekifo ekisokera eddala nga kisangibwa ku luguudo oludda Emutundwe Masaka Road. Nalukolongo Market Plaza ina amaduuka okuviira ddala ku mitwalo 2 ate nga wookolera osobola n'okusulawo osobola emitwalo 2 okukolerawo ate manju n'osulawo kuliko parking nga ziddala bulungi byokwerinda binywevu ddala kino kyekizimbi okuli weetaaga okuviira ddala Katungulu Bogoya Nanansi byonna kutuuka bikoze mu bulamu bwa bulijjo ng'ate tekigalawo mangu kisobosa omuntu okukola balinda gwe nomala okukola emirimu gyojja n'obasanga bakyaguddewo nova gyova okukolera nojyogula ebintu olwawo okuggalawo. Nalukolongo Market Plaza baŋŋambye nkugambe jangu ofune ebifo jangu wekwata ebifo ku kizimbe kino ofune edduuka onookolera kasitoma weebali duka ku mugete gw'ekibuga Kampala nofunawo parkinga toilet nogisasulira ate wo parking nosasulirawo toilet nogisasulira wonna byonna byakusasulira eno ku Nalukolongo Plaza Market byonna weebiri byonna nga byakutegeeragana jangu kwata omudaala gwo. Nalukolongo Market Plaza ayala okumanya ebisinga ku besimu 077 609 oba 075 42 43 Honest Developers bagambye bano basangibwa ku Aga Khan roundabout osanga Honest obuweereza bwa mazima kulembeza mazima. Honest Estate Developers bakola ki? Batunda ttaka ebyapa weebiri egazi balina ettaka Mabomba balina ettaka buli luguudo balinako ettaka Enansana balina ettaka
Nomusera balina ettaka, Kakiri Magogo balina ettaka, balina Gobero Maguluka balina ettaka, Wakiso balina ettaka, buli wamu wega balina ettaka. Honest developers bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Amasannyalaze weegali, enguudo Kawerette, emwene gyejo baganja ngo wekwate jangu gule ennyumba, weyagala gula ttaka polotiyo. Bali ku Martin Road ku roundabout walinga te kusomera Aga Khan. Bali ku simu 0772 57 28 0770 57 Laisi wuno omwoleso guguno gwa Tairo aba Mirage Tiles olwokwagala okwongera okwanguyiza aba customer empeereza ennungi bategese omwoleso gagadde guno nga bagulawo Mirage bagenda kugulawo ekizimbe kyabeta Mirage Emporium bateseteseo omwoleso gagadde mwogenda ogula ebintu ku sente ntono nnyo omuli Tiles eziva India eziva Spain eziva Uganda neze Kenya bakizule nti bakasoma baffe bonna batambula nnyo bagati katugattewamu ebintu nabeere ku tabira ffe tuligatte baaligadde erya ku 6th Street baaligadde ne bakola limu ogiyita Mirage Emporium. Haja agamba buli kiweetaaga kyonna kuva mu sanitary ware, tiles, adhesive, water heaters byonna weebiri kati mu kifo kimu. Mirage Emporium byonna baabigasigalya emitabi bagagaddewo ne basigala ttabi lino limu eyitibwa Mirage Emporium. Mirage Tiles eno esanga Bugoloobi ku Mulwana Road maaso ga Uganda Bat Chinatown ku Goodwill Complex gyosanga Mirage Emporium. Niba tekesewo omwoleso ku bessimu ojje bakutegekere bulungi 0754 43 45 6 0779 399 sekindi obuyonjo mu taxi buli butye bonga obuyonjo dasabaze tufuna buzibu obuyonjo tufubye okulaba era etteeka tuliisa likirire ku bakulembeze b'ama stage conductor tayoza kisokera ddala ennaku zino tulinawo ne operation gye tukola ku ma stage ag'enjawulo twagitandise eyo nga nagitandikidde ku stage yange ey'Entebbe okusanga conductor nga oyambadde ebigatto bino binniigeena mwana wattu kye nasinza okwewunya babigula sente nnyingi nayambala ng'agenda okunaaba nayambala ng'ekigatto kya mitwalo 4 sente nnyingi bulijjo mmanyi bya 15 nendesibo okiwulira kakati nakyambala ng'ekigenda mu kinaabiro nagenda mu basaabaze dereeva nayambala kamusalankwawa kati ebintu ebyo ekyamazima twatandise operation okulaba abantu abo era ne ku mastage abakulembeze singa tusanga nayambala musalankwawa olabera mu nkwawa byonna nga biyiseemu biti kati ebintu ebyo ekyamazima tetukyabikiririzaako ddala era nga warning egenda kuyita ku mastage nti bwe tusanga dereeva singa bamusanga ku kkubo oba kondakita tugenda ku ekibonerezo kigenda genda eri bakulembeze ab'amastage so obuyonjo inshallah tufuba kubanga bwe tuteerwaneko messages zino nga minisita w'ebyentambula omubeezi yagamba nti gavumenti eyagala kweddiza mulimu n'ebirala singa tetuwerwanako ffe kwetereereza tebasobola kubanga guno omulimu gwaffe kyekisookera ddala sente zaffe ze tukuteekamu 87 gavumenti yejjako obuvunaanyizibwa bw'okusaabaza abantu n'ebukwasa bannayuganda kati bwe tubanga tugweddukanyiza olina tugamba bugambi nga bwombuuziza ekibuuzo nti mulongoosa ddi so toyinza kuvaayo na statement egamba tubajjawo eddakiika zino ziri 35 essimu eri 03 3 892 03 3 892 oba 04 34 0030. Bana Medi. Anji. Yagadde okutereezaamu kino waliwo we mugambye nti Fred mwe agambye babagenda bagende sigambye babagende kuba eyo so sigambe mara ddala naye kyeŋŋambyeko kibadde nti batereeze empeereza yaabwe oba kyetaagisa kalina paaka gifuula yakalina efuuke yakalina naye nga takisi zikola omugotteko mungi mu kibuga. Okay, toyanze. Hello. Owemmere. Sebo. Webale kuli yesero. Kale sebo omumanyi.
bumanyi sekindyawo ne mayambala abaddukanya taxi ate mayambala zaalwana entalo ziwangula erinnya lyange Sibonje Mugema makanika wa Toyota Mondeba ate nga nange na taxi ku Ntebe Road mu kibuga kya Lukwa kati ekisookera ddala yo gavumenti tukirize tugaane tesobola kuddukanya mulimu ogwo yaleeta Kayoola ne zigwa nereeta Tondeka ne zigwa nereeta simanyi Tembe Kyani ezaali nambole zonna zaavaawo mu gwakola ki gwagirema embulizo omwami Sekindi ebibuuzo bibiri tuzadde ne tulina emmotoka zaffe zino zinkolera n'akawuka kweyongera eyo naye mwali mugamba bateekemu emiti gavumenti yateekako amaanyi ne zivaawo kaakadde abantu abasukka mu bana mu mito mulina enteekateeka ssebo eteekayo ku baasi eyo mwenga abantu bagule baasi bateekeyo gavumenti esobole obutateekayo motoka ekirala kyenfundikira nakyo ssebo abano ababbi abatubba emmotoka nejja dulooni nga bayimba ne bakuŋŋaana ng'abantu 10 ne batuuka ne baga muveemu buli mwali esente zaalina emigo ne gikaawo mulina enteekateeka eyo egenda okukola kwatulo ku bantu abatubbira mu takisi kubanga buli nnaku obubbi bweyongera mu takisi naye nga Sekindi mwebale ku baana naye mubeere bagumu yo gavumenti ejja kusobola kuddukanya omulimu wagiremadda ngera makanika wa Toyota akuume odemu Sekindi sebo neyanziza babbira abantu mu motoka bwana Mugerwa ekyamazima obubbi bw'emmotoka okubbira mu motoka babbiramu bukazaako bwa nywezaamu obubbi obwo buludde naye ekizibu kye tulina wano Muhammad tuzze tukyogerako ebitongole byaffe bya security nabyo birina okwetereeza olw'ensonga nti abantu bano ababbira mu mmotoka zaffe bali connected kyekisookera ddala olwaleero bwenkwata nze mwenyini nakwatako ku bantu abo ne batuuka okunoonya essimu yange ne baŋŋamba bwana Sekindi twakunoonyerezaako ne woosula wali badde otwesonyiwa omukwata n'omutwala mu kkooti oba n'omutwala ku poliisi afuba nnyo okulanga tebatakolwako mob justice ebiseera ebisinga bwe mubagoba nga mubalabi bo be bakubira ne patrol temugenda obatuukako basuubira obakolako mob justice patrol ng'etuuse ng'ebakwata ng'ebatwala ku poliisi oba batuusa ku poliisi banguwa mangu nga batwala mu kkooti olutuuka mu kkooti babakyajinga simple robbery sente bali connected okuva ku police state attorney paka mu kkooti obinako okakafa ebisebo kati nali badde mbyogerera ku radio y'obujjajja ekirala ababbira mu motoka bayina bali connected ekirala obubbi obuliwo ng'olese abana ababbira mu motoka zaffe naye ate ababba emmotoka zennyini of recent twakwata abavubuka ne tubatwala ku poliisi y'ensangi ng'oli yabba emmotoka z'abantu ne tutuuka ku poliisi y'ensangi ne yeewaako obujulizi ng'emmotoka yazibba n'azisomosa n'azitunda e Kenya emmotoka ya bukadde 3 nga yagitunda obukadde 5 naye ekikwewuunyisa okumutuusa ku poliisi bino byolabe bakuba abasirikale ba poliisi ewakiso omusirikale yajja nga weesefusi ng'agize kununula bana ababbi bino byenjogera mbyogeranga mu kulembeze nti mwe abakwatibwako bwe mutaaveeyo waliwo ebituswaza omuntu nga mubbi ne yeewaako obujulizi n'akugamba tolina gy'ogenda kuntwala so tusaba ebitongole bya security fanda basi byakagaba tuyambeko ku bantu abo ababba ninga balina abantu bebakolagana nabo ngate bebakolagana nabo balina okukuuma ali ku simu kiki buzibu kyo ne taxi bululiddawa atambulira mu taxi buzibu buli ki batere omukyemani ali wano hello kuli jogo wansebo jabo starongo setumba yete sangu sekidde ali starongo setumba setumba munange jendi lugaya ngola bino bulwadde omukulu Sekindi kuramusiza salon era nkwebaza okuvaayo okutunnyonnyola buli lukedde naye nzibanzija sana luweero ekkuba eryo mwaliteekako namba oba 637 eryezigenda nakasongola naye waliwo ssebo mukulu Sekindi emmotoka tezirina namba okiwulira tezirinako bubolambe bwonna zidroni okiwulira naye zidduka supiidi
ezo zo za munene ki ezitalambwa nti eno bweti okiwulira naye ng'ogiraba nga drone yonna yonna teriiko kalambe naye ng'edduka emisinde okwogerako obwogezi bakuvuma okukamala emmotoka ezo za mukulu anise omukulu Sekyendi ziri ku luweero okwo ku Sekyendi emmotoka ezitaliiko wadde kabonero kunandiza taxi naye nga zitikka abantu kyabadde abuuza seba naye najjayo oluweero Maybe. Sebo. Where is Ruvinga? Sebo. Amukulu Sekyendi nkulamusiza. Sebo. Era bambi baba mulimu kubanga mulimu tukologo simu wangu. Okugeraganya n'ekividiyo Livingstone kuba boda. Mulimu ka boda n'ogwa taxi sibi kubanga obigerageranyiza. Kakati mukulu Sekyendi olina kyoyogedde n'ensiriikirira n'engamba omwana asokolekaawo okukona ebintu bw'ogambye nti abasajja babbira mu taxi bali connected onkanze nnyo n'engamba tugenda kukola tutya babanga ku poliisi tonna kyogenda mukola nga ne mukoti tonna kyogenda mukola nsi ki gye tulimu era ddala ddala mukulu byakagaba nga bw'ogambye atuyambe so bukamedi nsikira ngamba bwana Sekyendi because ne mayamba era sina kyemba ninya n'ekimu naye kyendowooza bagamba nti mwongere okuyamba embeera obubbi ng'obwo n'ekyokubiri olina kyogedde eky'obuyonjo kubanga kuli kondakitali yaggulanga oluggi bw'ati n'ogamba tufudde naye kati waliwo enjawulo so mbeebaza kyalisitulingenda mungona mukama bakuumi mwana wa kumi halo munange sebo kale nze Katumba mbeera eno mu Kikaaya e Bulinga. Muli mutya ssebe eyo? Tuli bulungi naye tuli ku mulimu gwa takisiifu abatambuze. Tuli bulungi. Mukulu Sekyendi obanga ompuliriza akaseera kano. Esebo. Babamu abakkiriza nti takisi oba bagiggale. Nga abasaabaze ba takisi. Era ddala temutuyisa bulungi. Naye ate batuuka okubakwatako. Nga mulajjana nga mugamba nti tuli baganda bammwe. Omulimu guno gwa baganda simanyi baganda bammwe naye ng'ate ffe mutuyisa bubi nnyo abatambula mu mmotoka zammwe tutuusa okwetamu emmotoka zammwe mukulu Sekyendi lwakuba oyogeddeko ate okyogedde bwogezi mutandise okukwata ku buyonjo era kati embeera zonna muzikutteko nedda ekyo yogedde bwogezi kubanga oli kumpewo naye ffe tukooye kondakita atagulanga na ku mpale ya $50,000 n'ataagula essuuti y'omuntu ey'akakadde akalamba olidde n'alyoka akuvuma ebigambo ffe tweta mwadda taxi era babeera bagiggalawo bagiggale mukulu Sekyendi gwe nga gwe tolina mmotoka kyemmanyi mu taxi naye osolooza busolooza oli kubalya okulembera bali abalina emmotoka zaabwe naye Sekyendi ffe tumanyi bulungi nti gwe oyogeraganya ne gavumenti bw'obanga oyogeraganya nayo twagala ogigambe nti taxi ebeerewo nga abantu buli omu alina omulimu gwayo nga addukanya nga bwe yina okukola ki okuddukanya katongole kintu kino kyamulema singa Sekyendi obadde osaza amagezi ne mutumya emmotoka okuva e Japan nga mmwe musasula kondakita ne ddereeva nga bakozi bammwe osanga empisa ziyinza okukola ki okudda mu takisi naye kakati ng'omuntu aguze emmotoka omuntu ateeke mu nkola eddakiika ziri 14 zokka zibalekula essaawa 3 Mutesa Wano University Kabakazi University bayita abayizi bonna abamaliza senior ey'okuna ne A-level okujja okwewandiisa mwezi guno gw'omunaana ite gwegwadda guno gw'omunaana muje mwewandiise musome tuwandiisa abayizi ku diploma degree masters era abayizi baffe basobola okusoma buli lunaku ku weekend oba ku online era abalina obuvunaanyizibwa obulala osobola okusoma buli lunaku osobola okusoma ku weekend oba ku online nosobola okusoma ofuna diploma oba degree oba masters tulina courses zino wammanga civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication and journalism industrial art and design education of the ICT tubategeeza nti okuwandiisa kugenda mu maaso era osobola okugenda ku mutimbagano www.mru.s.ug oba okyalira Mutesa Wano University e Masaka City Kirumba main campus oba Emengo kumanya ebisingawo ku essimu 075 okwewandiisa ku
mulesa wano University ya Kabaka 075 2 5 oba 070M 97 0B Mulesa University, the honorary chartered university. Marias Kago uno mulimba guluddemu okusaabaza emaali. Marias Kago baga kasoma fituwebaza otuwagire banga lyonna era naffe tuli bawulize twavudde eri ku Jombo Arcade tuyene wafugulu ku Sasa Plaza mu kikubo ennyini munda sekyo kyokka tuli bawulize fe Marias Kago twazimbinewe house yaffe yawedde mulejje mu kimu ebintu byamuleta ebintu kati mbifuna mu Kampala mwennyini emakindi maaso g'egombola gyosanga we house ya Marias Kago baganje fe tutambuza ebintu by'okuva China kumala ennaku ziba 16 tuyita ku mazzi China nako 16 kutuuka e Mombasa kuva Mombasa kutuuka e Kampala ennaku ziba 3 zokka tukutambuza tukima ku kisaawe kibata Bayun tukutwala mu kibuga tutwala Gwanzu tukutwala mu factory zonna gwe kasutula ky'osuubula fe tumanyiyo tumanyi amanyi Oluganda nga mu China era asobola okukyusa mu China ne munyumya mu Luganda kitegeeza nti ebyempuliziganya biba byanguye tuve mu kwekubagiza tutambuze emaali ne Marias Kago essimu 0759 82 672 Lowell anoonye essomero erya secondary ddungi ery'omutindo weesuneko anti Lowell Girls School omuzi tumuwa ebyenjigirizamu ebijjudde olw'abasomesa abakugu be tulina era kino kiyamba omwana okuvuganya ku mirimu mu katale mu nsi yonna mu masomo ga science ne arts abaana baffe ab'obuwala bayitira ddala waggulu nnyo ne ku sini ey'okuna n'ey'omukaga tulina library ezijjudde obulungi tutumbula ebitone by'abaana empisa n'ebyeddiini nabyo tubifaako nnyo Lowell Girls School bisangibwa Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka ku besimu ofune ekifo tuwandiisa kati abaana tuli ku 0782 724 0782 724 oba 0708 0708 04 Lowell Girls School somero y'abaana babuwala sebo neyanziza njagala kwebaza abakubi amasimu abantu nabaweereza message njagala kutandikira ku muganda wange Katumba w'omu Kikaaya okusookera ddala nti oyogeddemu ng'agireegerera sinza kulembera taxi nga siri wa taxi obanga alaga nti bandiployinga obudiployinzi mvugira ku stage y'Entebbe nyine emmotoka kyekisookera ddala yensonga lwaki nti byenjogera ne bonzo okusaku mwenda mbyogera with experience kubambi yenako obumanyirivu naye abogedde ku buyonjo tugenda tulina enteekateeka n'ekitongole kya KCCA nga tulinda twali tulina gikola mu luwummula lw'abaana okulaba kubanga waliwo abasaabaze era baakuba amasimu nga ndi wano tiwaliwo amasiteegi agamu nga galina emmoroka ezirimu ebiku ne tuteekateeka ne KCCA ne tugamba nti tugenda mmoroka ezo zifuuyira. Secondly, ekyobuyonjo n'okulongoosa emmoroka kigenda kuba kyabuwaze si kyakwogerako bwogezi nti olw'okuba ndi ku leediyo ya bujjajja. Ekirala muganda wange Ssettumba emmoroka ezo drones zoyogeddeko ezitali mu bikuubo ekyamazima ennaku zino bw'oba mutuwulira ku luguudo lw'e Masaka zibaddeyo nga zeerimbika nti zikola mirimu gya security naye ne tugisanga ng'ate zisaabaza abantu. Tuzikutte ne tuziparkinga ku poliisi naddala ku CPS Masaka naye era bannannyinizo ne bajja ne twogera nabo ne tubagaa nti bwe muba mmoloka mwagala zivuga taxi kisookera ddala muziteekemu ebikuubo secondly zifune stage of origin wezikola ki wezisinziira so eruweera eyo wezibanga gyeziri bwana Faizo Lulese Birumbi akulira oluguudo olwo nkusaba eddoboozi ate kasaliita ku leedi eno emmoroka ezo zonna tetwagala mmoroka esaabaza abantu nga teyina kalamba ate nga terina weeva. Muganda wange Mugerwa makanika Ekibuye baasi zoyogeddeko tulina enteekateeka ennaku zino lwakuba bano abatuleetamu bino ebitutaataaganya bebaagala ate bebataagala nkulaakulana ffe bennyini nga tulina president yatugamba tu upgrading tuve mu mmoroka zino ez'abantu 14 twongereko emmoroka ez'abantu abasinzeeko ku muwendo. Naku zino twakwatagana ne kampuni ya Tata
tulina banka gye tukwataganye nayo nga tugenda kufuna emmoroka ezo nga mpya 0 mileage nga zigendamu abasaabaze abali ku muwendo gw'abantu 17 ku 21 emmoroka ezo nga tugenda zifunira ate ku ssente ezitali nnyingi ate ku kibanja mpola so enteekateeka ezo weeziri so makanika Mugerwa Ekibuye jangu mu office tulina banka yaffe ogulewo account moroka ya bukadde 10 mwana nga mpya bulungi nnyo naye nabaddeko eggulu ewa mukadde waffe nga twagala tukwataganye ne Microfinance Support Center Honorable Minister Kasolo tulabe nga tusobola okufuna ku ssente eziri wansi mu interest kubanga eza microfinance sizezimu nezo ze tusobola okufunira mu bank enteekateeka eyo nayo weeri so omulimu gwaffe tugenda gulongoosa kyenja okusembyayo nakyo obubaka bugenda eri mukadde waffe director wa traffic tukusaba leka kuwambibwa nga department ya traffic emisango gye tumanyi gye tubadde tutambuliramu tugimanyi ne codes zaajo gino gye bakukusizza ne baleeta mu EPS tukusaba tukwegayiridde tetwagala kulabikanga ate abateekawo embeera erwanagana n'ebitongole ate bye tulina okukolagana nabyo sente zino zaffe omuntu yali badde aweerera omwana tagenda muweerera olw'ebipaatiiko bino bye batadde mu EPS tukusaba igamba abantu baddeyo ku system eri eyaffe gino bwe tunaatuula ne minisita wa transport Jeno Katumba Amala ne tukkiriziganya ne gikakasibwa tujja kuba tukkiriza n'abantu baffe bennyini ffe tugenda okubeegambira okulaba nga bavugisa discipline naye ensembayo abaddereva nti newankubadde tukyalaajana naye naffe tuvugise obwegendereza twewala obubenje emmotoka abagagga mbasaba muziddaabirize zibeere nga ziri mu mbeera nnungi enkolagana bagagga bananyini mmotoka namwe eri etya nnungi nnyo kubanga era kyobudola sereza zifune za wiiki sente butereevu ekyo twabijjawo biri ebyabeerangawo nti omuntu asobola okulya sente z'omugagga nadduka ekyo byavaawo obwegassi buno bwaleeta okubanga buli discipline mu mulimu guno twagala abantu bagweyagaliremu abantu bali badde bagudduka mudde Amadi mbadde nkulese owa badondese Senyondo Robert Muvako kindi mwogezi wa media callers sebo Senyondo mukulu Sekindi mulamusizza ye bali kuteesa naye mukulu Sekindi namwe mwegobya mweka mwera mu Uganda bagenda kubagoba mwe muddira olw'okuba nti muwagira President Museveni ne muteeka taxi zammwe ne paaka ne muziteekako ebipande bya Museveni ne mutuuka okukolesa poliisi ensobi mukulu Sekindi ng'oyogeza mazima bw'oba ova e Busega ng'okkirira e Masaka Road kapaaka ako kaetaagisaawo awo era kayina kkubo ki mazima ddala okuyingira jjaamu gwe musibyawo omuyitirivu ennyo wano nga ku Toto wano kungovu bw'oba ova wano ku Sheero wano simanyi mu bitoogo awo mu katoogo ako okirira bwoti wano ku kyuma kya Mandera ekyakasooli awo ku mukono gwa kkono ku mukono ogwa kkono mazima Sekindi kapaaka ako ke mwateekako ekipande kya Museveni keetaagisaawo kujjaamu gwe mutukibira olw'eggulo bunnange mututereereze ekkubo mukulu Sekindi buli muntu anyumirwe Uganda anyumirwe Kampala naye mutu tweyanze Sekindi era nadde nnoonya nayiseewo chairman siye kamya ne Sentongo nabayise ngati Sentongo kamya Fred nembuuza ngadde mbuuza ani akule paaka eno Sentongo ne kamya beebalwa beebali konze kati bano bali wansi wa witofu yaani eno nanyini paaka ya majani nanyini ni kapiteni yani jenani ya muntu wa bulijjo awo ya muntu wa bulijjo kakati musajja abuuzize paaka yeetagisaawo olwaleero bw'otunuulira Northern Bypass teyaliiwo oluvannyuma lw'okuteekawo enguudo ezo ebbali zireetedde abasaabaze okubanga tebakyajja mu kibuga emmoloka ne bazirinnyira wabweru w'ekibuga kakati paaka eyo terina nnyo olw'okuba weekwataganira na President Yoweri Kaguta Museveni ekifaananyi ekiriwo olw'ekifaananyi ekiriwo era bwana Ssenyondo n'abalala babeetegereza abantu nze nga Sekindi bwe mpagira President Yoweri Kaguta Museveni tebirina we byekuusiza na mulimu gwange
omuwagira ng'omuntu ate buvunaanyizibwa bwange omwagazisa abaki abalala olw'ensonga ensobi ezikolebwa abantu wansi tuleme zimuteekako olwaleero nammwe bemuwagira waliwo ensobi ezikolebwa naye ng'oba oli awo abakulembeze abali waggulu tebazikola ki kamya ne paaka ye Ssentongo kakati obuvunaanyizibwa obuli awo bwana Ssentongo ne kamya mbalabaawo kigesonga mu mwobozi ku kkubo tolina bwoziyisa tolina bwoziyisa olaba munemune island wakati exactly kati bannaye kati olaba mwana Medi nze ntambula nnyo Masaka Road oluguudo olwo tusabire gavumenti efune ssente Lugazi Lufunda kyekisookera ddala ekyokubiri kwe kubeera nti olaba ne Kampala waliwo jaamu we yakendedde nga bajjeewo enkulungo kati enkulungo y'Ebusega okusinza ku bungi bw'emmoroka ezikwata ku Masaka Road tekyetaagisaawo enkulungo eyo inakola ki ate emmotoka bya polisi bina parkingawo emmotoka bya polisi bajjayo nateete polisi weeri binaddawa polisi weeri kati olaba eyo enkulungo y'ensibuko ya traffic jam emmoroka eziva ku Mityana Road emmoroka eziva wano mu Masaka eziva e Kampala kakati ekizibu bwana Ssenyondo si kyakapaaka ne obuzibu awo kubanga olaba waliwo enforcement ey'amaanyi awo abakulu abo gye baateekawo obutakkiriza mmoroka zipaakinga ku kkubo waliwo abaagala gende Masaka ne bayimiriza Masaka n'asonga tugenda Masaka ate zifuluma ziri wano sibula neyanziza bwana Medi njagala okweyanza bwana Kamya Fred mukulu Medi akutumidde Ssentongo waawo n'abavunaanyizibwa abo babatumidde njagala nange okutumira mukyala wange mukyala Hatima Nanyonjo ne famire yo ate nange ntumire famire yange mchala wa ina familia nawe ina hiyo tata wange amuzaala mzee Mukasa kakati nange nyine yange mama wange mwanyinaze Aisha Sekindi Kalungu eyo bannange benkola nabo bakulembeze ba out of bakulembeze ba mapaka park management committees mwenna njagala okubatumira benchabe tugenda nabo mu lukiiko mu KCCA nja kubasaba mukwata obudde ndabire nnyo Majidu isiko wange ko sentebe wa Mbale bwana Majidu nga mpisa wane dobozi ne banno bwe muli ku luguudo lwa Eastern muteeketeeke mangu stage zonna eziri okwo tusobola okubanga tukola ekintu nga kitwakola ku Masaka obubenje tusobola obumala wate ne mu Eastern region mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale